Labali eyo muleke. Wasimba hiyo lusukulu amato. Takala kujimusa. Ngatira wamu hao. Ya man, twale mu bitoke. Embere badde etya ku mwalo kuno? Embere ebadde mbi ku biseera by'enkuba ku musana kale badde nga tubala nti tuli balamu kuba mukoka abatagenda mu nnyanja naye ku nkuba bw'eba etandise twiraliikirira okufuna obulwadde kuba toyizaaliza jjo ne basigala okuba ng'abamu beeyambisaaku wabbali naye kati kitusanyusiza okulaba nti muzze okuba nga tukoledde wamu bulungi wansi entoyi zaffe zibe nga zirongooka tuddemu okuba nga tuli bayonjo anti ku musana nze kaŋŋambe nti oba olw'okuba enkuba eba tetonnya nga mukoka takola ki nga mukoka tatambula naye ku nkuba mukoka atambula paka mu mazzi ng'era tubadde n'obweraliikirivu bunene nnyo bw'amaanyi olwa ttooyi ekireeta mukoka okuba ow'obulabe nti we tuba we tugenda okweyamba waba nga tewali kati ng'oli asitama oli n'asitama enkuba olutonnya obukyafu obwo ne buba nga bukulukuta mukoka okuba ng'agenda mu mazzi era yo tebadde mbi watono tetunawulako nti oba oli adduka na musaayi oba oli akola atya tebadde mbi
bawulira ebizinga ebirala oba ebitundu ebirala waffe tewabadde wabi. Ku mwalo, omwalo tegulinga ttale. Era tubula abantu b'ettale batusinga okusinga ffe ab'okumyalo. Nfuna muzeeyi wange kubanga lwaki ffe omwana owuwaakira ku makyanga amanyi nti kabuyonjo eriwa mandu wa nnyumba adduka misinde nakola ki n'atambula n'agenda kabuyonjo yeeye manju nakola ki neyeeyamba ekitali wano fe wano olutuuka wano omwana we ngenda mu mbubbu toyi owa buyonjo njagala twekuume tukuume n'abaana baffe baleme kuba nga tebalimu tula muzeeyi wange kuba tetulina buyambi ate naffe kenyini tetwesobola ng'omanyi embeera y'obuvu buli muntu ajja kuno kukola kudda waabwe kukola mirimu oba kati nga nzija kuno kukola kugenda wange kukola njagala kukola sale tubeera kuno naye by'obuyonjo tuli bubi toyi yiyo yajjula abamu tuba tugenda mu nsiko kuba tosagenda mu toyi eyo ojjayo obulwadde nga UTI ogenda kwewonya bulwadde ate ogenda ojjayo bulwadde. In fact nabingi twetaagayo ate muzakisa atongereyo ku toyi ate tube ne toyi za mirundi ebiri katoyi akwe mukalabye katono ku bantu aba tusoka abantu 5 ne kati eyo toyi tetumala. Amanya gange nze ntalo Umaru Kyagulanyi era nga ndi chairman wa Mugangu LC1 nga nze chairman abatwala nga ensonga eriwo olunaku olwaleero yakubanga tukola bulungi bwansi tubadde ne chifu tubadde n'abakulembeze mu nsonga ez'enjawulo era nga tukoledde wamu bulungi ddala. Kati ensonga ekwatiraganira ddala ku by'obuyonjo wano bibadde bikyali bifulwa nsonga ntoire tulina ate ekibiina kya KWDT kyekyagituwa kale tetuyambiddwamu yadde n'akatono ku nsonga y'abakulembeze bennyini betwalonda. Teri yali atudduukiridde tuwa toyi bowa gye tulina nayo yennyini ekibiina ekyo kyekyagituwa kyekatosi. Kati ekikwatagana n'obuyonjo abantu bakubiriza naye abantu abasinga ku myalo obuyonjo tebabumanyi lwa nsonga bamanyira genda mu mbubbu kukozesa nsiko era tubataddemu kyamaanyi nnyo okubanga tubayigiriza okukozesa toyireeti zaffe ezo. Naye eky'omukisa omubi kye tulina nti toyireeti zaffe buli ruumu teweza fuuti ziwera 5 ziri mu fuuti 3 ate nga tuli bangi nnyo Mwalo nga emugulabyo gwonna tuli bayitirivu ddala toyi tuli n'emu kati tubadde twatuuka ne tuzigatta olw'okujjula nga gye tulinawo emu tugikozesa 2 abakyala omwo n'abaami omwo era nga toyi emu gye tukozesa. Naye kati kyamukisa mulungi kugombolola chifu azze ne tuba nga tugezaako okwerongoosa era kyemmanyi kitereredde ddala bulungi naye nga kyentegeeza abakulembeze okuviira ddala ku firi paka ku kyamaani wa disitulikiti kw'ossa ne Kayondo Sam tusaba obuyambi bw'ossebo okujja okutuyamba. Ekisookera ddala we tuli Omwalo ebyenjigiriza bikyali bifu nnyo lwa nsonga nti okutambula okuva e Mugangu okutuuka ewali essomero erisookerwako waliwo mayiro 3 ku 4 era ng'omwana okutuukayo oteebereza kati omwana asoma baby middle top P1 P2 okutuukira ddala ku kyokubiri oyo omwana aba muto we tubeera wala okutuuka ku ssomero omwana omuzuukusa saa 11 n'atandika okutambula ku ssomero atuuka 2 ne bamukoonamu embooko alyetaaga nti okusooka awummulemu then asome nga apiikinga bye basomesa ekitasoboka ekisomero in fact babeera abanika mukenaawo waggulu waliwo obutimba bwe baleeta basobola okwanikako ebintu mukeno naye ate buno denja wena oba musajja otuuke wakewuwo nogamba abaana bange nga bakuse genda oyita emanju bwoti kukifujula otukira ku mama w'abaana n'omubuuza mama w'abaana ate kati abaana akoze ebikiwa mama w'abaana bamugira kyalo Mugangu muluka gw'e Bugoye mu Kisoga Ntenjeru Town Council. Olwaleero eby'obuyonjo Mugangu bibadde bibi nnyo abantu baffe bannamanya
obulamu bwabwe buvunaanyizibwa bwa bulamu bwabwe neffe ng'abankwenge tuzze wano ati n'olw'ensonga eyo ffe ng'abankwenge tekituleese okulaba nga tuddukirira ekitundu kino tulabe nga tubayamba ku bikozesebwa leero tubawadde wirubalo nereke n'ebitiiyo babe nga basobola bo bennyini okwekubiriza okulongosa toyireti yaabwe twebaza abakatosi abasobola basimira tooyi naye era bwendaba nkuba omulanga eri abakulembeze b'ekitundu kino ti tooyi gye babasimira temala olwaleero ebyennyanja tubijja wano mukene tumujja wano ne tumulya naye obukyafu obuli e Mugangu si bwa bulijjo buyitiridde obungi tubadde tusaba obuyonjo obw'e Mugangu bweyongereko olw'ensonga nti abaana bangi Mugangu nga yonna ekitundu tebalina ssomero abaana batambula kilomita 4 okugenda omwana wasomera Mugangu ng'ekitundu tekirina ddwaliro olwaliro batambula okuva wano paka Ntenjeru Kisoga 4 gye balina okufuna obuyambi kitegeeza omuntu bwalwalire Mugangu ekiro bwe bafunira bodaboda omuddusa okumutwala ku ddwaliro tuyinza n'okufiirwa abantu baffe kino nno kikwata eri gavumenti okubeera nga tuvaayo mu binyomero nga bino emyalo gyaffe nga gino ebyondo bino ebyennyanja ebyaleke Victoria twabe nga nayo tubidduukirira okubateerayoko ebyobulamu Mugangu mukozesa ya toilet n'abantu baffe ab'e Mugangu nabo baleka tebamanyi nkozesa ya tooyi nti bwebagibandoza tebafuna musomo gukola ki gumala nosanga mu tooyi eyandibaddeyo obubi ate ng'osanga n'ebikongoliro bya kasoli nga biri mu tooyi omwo kati neweebuuza ebikongoliro omuntu abikozesa atya olwaleero osanga obucupa buno obwawalagi biki byonna basuula omwo mu toyireti kati tubadde tusuubira nti tugenda kujjamu kazambi oli yekka gwe bayiyeeko evunaakala naye tugenza okwesanga nga mulimu ebikongoliro mulimu obucupa kati abakyala buli kimu kyonna bateeka omwo ebiyamba abakazi pampa z'abaana byonna babisuula omwo kati okukakkana obubi obwandibaddemu nga tusobola oyiwako evu ne buzivunda tugenza okukakkana ng'ebikongoliro bye bisinga obungi bisinga obubi obungi kati awo ebyakasooli kati awo bondowooza kasooli bwatuuka sizoni ya kasooli ne bafuna ebikozesebwa Mugangu toyireti ezo tuzikozese bulungi toyireti gendayo nevu gendayo n'akacupa k'amazzi omala okukozesa akacupa tokasuulayo deni kajjeeyo okakomyewo mukakuŋŋaanyiza awalala okirala nenyini bwejjula nga tennaba kukakkana batyayo batyo gendayo ate ne batandika okubeera ng'obuzito bagenda babusuula buli wamu era olumu mbadde ndowooza nti oba ente ze zisinga osaalimbirawo naye ngenza okwetegereza nga bantu kulembeze bonna bekikwatako okuviira ddala ku kiyaga Kayondo ani omulala awo kale abakulembeze baffe ffenna bannaaye ensonga yeeno ku mazzi abantu b'oku mazzi bakyetaagira ddala okusomesa obuyonjo bukyali bufu nnyo kuba kati okusinziira ku nkula y'ekitundu kyaffe kino tuli eri wansi ku mwalo mu kiwonko kati ante abantu beeyambisa eno waggulu mu mbubbu okubanga gye basaka zambi enkuba weetonnya ate n'ebikulukusa byonna n'ebitwala wansi ante eri mu nkambi eri abantu kale okusingira ddala kye tusaba babe nga batuzimbira tooyi endala